Mu story gye twolekera nsaba weetegereza ebifaananyi ebyo nga bw'obiraba. Sister apoocha n'omukono ogwo nga bw'ogulaba naye ekisinga okumutawaanya agamba nti bannange ebirowoozo byange byonna bwe ntunuulira obulamu bwa maama wange anzaalira ddala ne ntunuulira obulamu bwa sister wange siyinza kukwata buvunaanyizibwa bw'ebyo bye mpitamu mu kiseera kino ne mbiteeka ku muntu omulala okuggyako abantu bano abandi ku lusegere. Kikkirizika kitya? Njagala okkirize twolekere story eno nga bw'ogenda okubiwulira ogattegatte. Bulijjo nga story yange gye njagala okusharinga naye nga ntya, naye mu kutya okwo kwe mbaddemu ndowooza mwoyo abadde nga ngamba tewaayo story yo kubanga ate waliyo ndowooza story weyina okukomekkerera nga nayo olina oggiwaayo. Naye nsuubira leero lwe nfunye obuvumu sharingeko ku story yange eno. Story yange eno nsaba Katonda ampe ekisa anteremu n'obuvumu na buli kimu kyengenda okwogera nimekubako kye neerabira. Mr. Sozi nkumanyidde ndowooza natandika okufollowinga yali 2023. Waliwo story yali Mother of the Year omuwala eyagamba maama we obw'omulogo. Eyo story nako kakiripu katono ku TikTok. Then nenzija kubanga ekyandeetera okukola ki okujja ali eyo story. Engeri mwana gyanyumyamu ngamba maama w'omwana omulogo biki nga njagala nzije ndabe. Yali musomesa nayagala omusajja omwala yali omusomesa namukyayisa amaka ge. Kyali bwe kityo. Naye maama wange anzaalira ddala. Naye nga bamaama bamaama b'ennaku zino bo baba ki? Olw'oluusi lwetuka n'ogamba bannaye singa waliyo ng'omuntu osobola okuzaala okuka omuzaddewo wandi muzaalukuse. Mr. Sozi nze first born nzirwako bato bange bana. Naye Mr. Sozi mulimu obutuuka n'ogamba Mukama nazza gwaki nze nasobya hani ngende neetonde. Naye eby'omunsi tebiggwaayo Mr. Sozi. Abazadde abamu oba Katonda yabatonda atya oba atya kesa n'ogamba Mukama n'ate ekyonsa Mr. Sozi Katonda oba yantonda atya oba omutima guyampa nagugjawa oba gwa taata wange simanyi. Mr. Sozi nina maama wange yanzaala omwana omu mu taata omu. Bino mbitegeera nkuze nga maze nozaala abaana. Bwentegeera nti ne mu kika kye nakuliramu si gye nzaalibwa oba si taata wange ng'amannya ge mbadde nga nzikyankozesa nga si kye kika kyange ekituufu okuba ku paslip nga omanyi byonna ebiwandiiko kebeera ATM kaadi kebeera ki ng'amannya ge nkozesa malala. Naye nga maama yasirikira ekyama ekyo saamunenya osanga naye yalina ensonga ze lwaki yankweka ekika. Ebiŋŋamba jjojjuuzi wano ndowooza kati wayisewo emyaka giringa emyaka 4 kyanga ŋŋamba nti nno ate si gye banzaala nandaga taata wange omutuufu. Naye nga Mr. Sozi nze nkulidde mu bubi Katonda ansaasire. Nkulidde mu bugubi. Naye maama wange yatukesa n'aŋŋamba naye muwala wange olunaku lyaŋŋamba ekika kyange n'aŋŋamba nkulaba obonaabona naye ndowooza ekikuwonyaawonya kika. N'aŋŋamba ekika kyange ekituufu. Naye bantu batono nnyo abamanyi nti nze neddira ekika kirala oba namanya ekika kyange nga nkuze batono. Kabe ntaata w'omwana wange takimanyiiko. Naye Mr. Sozi ekyo tekyandibadde ensonga. Nze omuntu eyakula ewaka nga nina olutwe baleta lutwe nga naye mba sikoze kintu kiba kunze
nanze omwana omubi nze omwana atayagalibwa waka kabe ne maama wange gatanjagala Mr. Sozi nabeerawo naye taata wange gwe nakula nga mmanyi nakati nkyayogera naye era mpita muwala we kabeere basenga abange nesenga wange atono ge nafuna omulala w'ekika ekirala naye waali kale obeerawo ng'oli mu dayirema n'ogamba naye mukama buno bulamu ki naye mama wange yangamba nti oli taata wange akola kyakimanyiiko ono gye nakulira naye sisuubira simanyi Mr. Sozi kati oyo taata waffe oyo kati nekubaako muganda wange anzirako omuwala n'omulenzi naddako then mama wange n'afuna omusajja ate omulala omusajja omulala n'amuzalamu omwana omulala omu omuwala n'addamu n'afuna omusajja omulala n'amuzalamu omwana omulala ate mulenzi yandibadde nga last born kati taata oyo omwana bambi yafa naye taata oyo omwana twabeeranga ewaka naye nga nze mwana omubi Mr. Sozi nze yakula nga ndimu oluyonjoyonjo lwali lumu twalina omukozi ewaka kati nga ngenda nfuna amazzi wali twaliwo mazzi kati nga nfuna amazzi nga naaba we nanaaba amazzi ago kumbe omukozi yali agalesewo kwoza nywantwe za mwana mu last born nakola ki namufumbira ku mata kati munaye mukozi nga gyabuuza ani akozesezza amazzi agabadde wano munaye Mr. Sozi saddamu omukozi nga nsirika kati omukozi nga ndowooza agamba taata waffe oyo omugenzi mukama mulamuze ekisa ng'amugamba amazzi gabadde wano sirawo mazzi omukozi ng'agamba taata nga gyabuuza oba namuddamu kigambo kimukama sikijjukira nga namugamba nze yaganaabye kekyaka nayogera ekigambo naye nga tekimuwa kitiibwa tekimuteka nga simuwadde respect banaye Mr. Sozi omusajja yanzigalira mu kisenge omusajja yankuba nanjagula enjala ayina nga enjala empanvu nazinjagula wano mugundi mu face era zinayimanyi nosana naterera ttama lyange ngaera enkovu zalwawo okugenda naye ng'ekinkubya kunaaba amazzi ga mwana Mr. Sozi nga maama wange aliwo mu nnyumba adde ogamba omusajja nti munaye omwana wange muleke omutta jjukira ennyumba eyo taata gye yankubira mu nnyumba ya maama wange yali yagizimba maama wange yali yagizimba munaye teyagambako omusajja ti munaye leka omwana wange yagamba kimu weetonde bayitayo ekyo ekintu oluusi nga mbuwala kyekyanjigiriza kubanga nze paka nakati omuntu nemba nga nze ndi mu nsobi Mr. Sozi neetonda neŋŋamba nsonyiwadde manye ensobi si yange kale nga manye ensobi si yange neetonda sorry for that neetonda kubanga awo maama wange ngamba weetonde neetonda omusajja kwe kundeka naye nga nkubye nzenna nga sina nga tosaana muddiza nti oba kata anzite n'okunzita nga nzigalidde mu kisenge sina wempita munnaye Mr. Sozi ebyo nga biggwa wayita akaseera katono nga bafunamu obutakkaanya maama wange n'oyo taata wange oba baava ku ki simanyi kubanga nzijukira waliyo abantu baneiba baffe bali bafiiriddwa tugenda okuba kubafiirwa tugenda okusanga nga balwanye ng'omusajja yasize endabirwamu ndowooza amugamba kana akamba ke kakwewaza omusajja n'atirika omusayi mungi awo ewaabo obuzibu omusajja n'alwala we yagenda e Mulago teyadda yafiira naye Mr. Sozi ekyewuunyisa owoolutwe asigala nga walutwe njagala nkubuulire omusajja oyo yali mu ddwaliro ne tugendayo nengendayo ne mulaba yankwako eriso limu n'atunula ebbali nga tetulina nnyo nkolagana eri awo azino naye lwali lumuseo maama wange oyo olwatwamala dda n'okuziika n'atuuza neiba waffe omu n'amugamba mboyo muwala wange yaviirako bba wange okufa buuzi yaviirako bba okufa naye mazima ddala nagamba ekintu ekyo kyannuma bayithayo netusitewo nakimugamba nagamba nemba mujjukira wagamba mbuuzi yaviirako taata wa gundi okufa nagamba olimba nakyogera ddi
ne mugamba kyerabirwa mugambi naye gwe bakigambye tasobola kyerabira. Ne mugamba agamba mama gundi bunze yaviirwa ku taata gundi okufa naye kati mazima ddala maama nze ali omwana omuto baidde nalina musinyattu. Ne mugamba nze ali omwana omuto mazima ddala ng'ate twasanga mulwanye byammwe oli we yazalirwamu omusaayi bazaamusalaasanya yayiika nnyo omusaayi kwe kwava obulwadde n'afa. Naye kati ogamba otya mbu nno nze yaviirwa ku taata w'omwana okufa. Nagezaako byewakana nensirika Mr. Sozi munnange era omwami oyo yafa saaziika bagenda ne bamuziika biki yaleka mutabani we ng'awezezza ndowooza omwaka gumu n'ekitundu. Naye kati mutabani we akuze Mr. Sozi. Kati n'embeera waawo laawo enkola ensubi Mr. Sozi nefuna olubuto. Embeera n'eryoka ebijjira nze Mr. Sozi. Embeera n'eryoka ebijjira nze. Bannange. Olwo ndi lunyumya lulala. Njagala kuggyayo sitori ya maama wange ono. Munnange nga ntuukako nga ngendako eyo mu nsi emu. Nga nkolayo obusente bwange maama wange oyo gw'olaba. Obusente n'abulyanga nga ye muntu ajja okugamba nkoze kino nkoze kiri nga takikoze. Yali ensi yali eno Tanzania, ensi bagiyita Tanzania. Yali anfuniddeyo omulimu senga wange. Just yalina omwana awo nga kubeera kawona mwana nga tenyo kyamanyi kisaalwa nayo n'enkomawo. Nembireka sakitwalanga kikulu n'enkomawo e Uganda. Bannange embeera neddamu buto n'enkuba. Embeera n'enkuba. Nali ndi awo ndi ewaka. Nali nkanze si nnyo mutambuze. Mba ndi mu nnyumba waliwo abeesimbyewo bakansala biki bayagala balonda. Kati nfuna kungamba genda kola obeereko just isiko ku biki ku birowoozo. Ngamba kangende nga ntuukeyo. Yali yeesimbyewo nga mpiira agamba bannange tutwala n'abantu ebweru era banaye mututonde. Kati nze ke nanootinga keeko. Ng'afuba okulaba ng'afuna ennamba y'oyo yali yeesimbyewo munnaye Mr. Sozi. Katonda yannyamba yali yeesimbyewo nga nkolako buli kimu passport yali express by then emitwalo gaalyana nnaku nnya nali ngifunye medical buli kimu. Manyi naye yankwana kyokyo sijja kugendayo nnyo mu mboozi ze. Era passport yo gye ntambuliddeko mpaka nakati gye nkyalina. Munnange nga ngenda mu nsi emu nagenda mu nsi emu nenkola ssente zange nenziweleza nga maama wange. Maama wange nga ssente akola birala bannaye ng'akola birala ng'annemba kino annemba kiri akwetera kino akwetera kiri n'alyoka asombola abantu ewaka besitaalekawo. Bannange mulimu emboozi ezimumalanga ezayagala okumya naye ng'owulira ziswaza naye ng'oluusi ogamba oba nzireke oba nzinyumye oba yajjawa Mr. Sozi maama wange oba yajjawa abasawo Abaganda. Bannaye n'ekintu ky'okweraguza kibi. Yafuna abasawo Abaganda nga buli mbukiro babeeraawo bakuba embuutu bagula emyenge saabalekaawo. Maama nze muwala wali ku kyeyo njuli ayita njagala nga nze mwana omubi asingira ddala okuba omubi ewaka ng'abaala bonna baana nga nze siri mwana ewaka wali. Tukugenda ku kyeyo munnange maama wange oyo nga ndowooza ssente yange yeegulira abantu bali emyenge. Yeegulira ki kati naye nalekawo omuwala wange. Nalyoka baŋŋamba muwala wo yasuula akabwa mu ttooyi. Bannange ebintu biri mu nsi. Byasuula akabwa mu ttooyi akaba kaali kabajjajja nga bagamba bannange biki ate kati biki bye muŋŋamba teera abagambye olina okugula embuzi era omwana wo bw'otamuwulira embuzi agenda afuuka zonto ate mukimanyi munnaye muntu kasita kugambira ku mwana wo oba n'okola ki ng'ampeereza ssente. Katonda ansaasire nze nkuzatuuka wano bannaye sigendangako na mu ssabo mpulira biwulire ndaba birabe. Munnaye nga mpeereza nga bagula oba baagigula oba tebaagigula baali baagala kunfera simanyi. Nga nsirika munnange
gamuweereza ssente ng'alyoka ngamba yali yafuna wa omukozi waka ng'alyoka ngamba omukozi yakutte ssente simanya yagenzeewo n'amufera ssente simanyanyo omufere yamufeeza mbu agenda kusubula byennyanja n'amuferako ssente naye byonna nzi kimanyi mama wange aleka yanimbanga naye ng'embeera ebizere byonna iti mu mbeera mbi nga nkolera mu buwi bannaye Mr. Sozi nali nkolera e Jordan Mr. Sozi nze nalima ovanga okuva e Kampala nga badde nga tolima n'ogenda e Jordan n'olima nga nnima nga nzuka kaleeti azini nga ne bakaleeti olina okukera ku makya omuwala bw'ayagala ozanyenga n'abaana be kusasula omusaala lutalo bannaye e Jordan abaliyo nga bali bulungi I salute them naye nze toginyongera bannange entuuka okudda e Uganda Mr. Sozi nga sina wadde n'ekikumi namange kyeyaterekerako nti oba kikino nti oba kikiri nemusonyiwa neŋŋamba bwekuba kusonyiwa kansonyiwa muzadde ye muzadde nensonyiwa naye nga nze mu mutima gwange manyi nina okudda ku kyeyo Mr. Sozi entuuse enkomyewo ku kyeyo ekyokubiri nzize kansukanzizeeko katono wano emabega sisita wange anzirako nakwatako kulumu ssente n'enzimuwa kati ssente ezo nali njagala asasula oli omusajja yankuleko ya passport biki kubanga yali yandaga nti aba ezimu azimpoze sisita wange muweereza ssente olunaku naweereza sisita wange ssente buli lunaku lumu naweereza ne mama wange ssente like nazaawuzaamu neŋŋamba sisita wange mama tomugamba nti nkwadde ssente zino zikwata oziwe gundi ssente ze banange nze ntya amabanja banaye ntya amabanja nze sinala muntu wadde amabanja nusu 5 nti bibino ndekayo okukola ekyange naye nga sasudde ebbanja omutima gwange gusigaye nga guli free sisita wange nga mugamba bwentyo ate ejjukira Jordan naye zikozesa simu ng'essimu nkozesa ya mukama wange oluusi gikuwadde mu mulundi gumu mu mwezi oluusi mirundi 2 nga naye essimu nze nayivaako munnaye sisita wange mala musindikira ssente wadde okumpitako kamesegi okugamba munnaye sisita ssente nazirabye zatuuse teyampirizaako wadde nga nzityako naye nemubuuza ssente waziraba nti ye naziraba nga nvaako kwona njukira omuwala bwoli nga tumala ssaawa beere n'essimu ye dakiika nga 2 ng'abaana be bakuyita n'okuyita ozanye naabo ye ng'ebyosimu bibeerako mukama we wampaddeko kasimu mugamba wangamba ssente wazigyayo naye bwe nagamba okukola wabikola olwo nga ngamba saabikola ssente nazikwata neziteeka ku akawunti bw'onookomawo tujja genda tuzigyeyo omanyi abantu bonna e Uganda no abantu beefuula munnange ndaba nga bwe namuwa ssente ze ajja kwefuula munnange kati neŋŋamba kaziteeke ku akawunti onookomawo ojja kukola ki ojja zimwewerako nze kale ekirungi nnyo ku akawunti ye kankireka kumbe ssente omutiini yazikozesaamu 2 ntuuka okuma omugamba naye ssente zange ziwaŋŋamba natandika ate maama yaŋŋamba ate nzimuwe ate biki nemugamba nagamba tomugamba nagamba kola buuti ne buuti oli muwadde ezize zikola ebirala ate kati yategedde ate nakuwadde ssente era biki nambuzaabuzaawo nemubanja ssente zange muga kati no ssente zange nzaagala yansasulako bye yansasulako nayivaako neŋŋamba bano be bantu bange nensirika enkomyewo nvuddeyo Uganda navayo sogenda sisita wange oyo lwa ssente ezo nga twayawukana lwa ssente ezo yambuzaabuza mpaka nensirika munnaye nkomawo ku kyeyo n'ekyokubiri omwana wange Katonda yanyamba Katonda n'akola ki ne mumuggyako omwana wange ng'abeera wa taata we kaakati awo nga tewali nnyo nti oba era kyaki okwekwasa nti ate omwana yeetaaga kino nti ate omwana yeetaaga kiri oba oli nabeeranga Jordan nga omwana yeetaaga okusiba enviiri owaweerezeza enviiri tamusibisa nviiri amuweereza wa taata we mbu amusibisa enviiri bannange naye ngenda kulaga nti no ssente z'enviiri yazikoze ki yazifunye nange ekitegeeza abamaama abamu bayaaye babbi bakunsa mulimu maama omu nkalowooza yakuloba n'obufeere bannaye munaasonyiwa okwogera bubi nalwo ekikusuukako n'ogamba bannange abazadde abamu nedda bakisussa Katonda nyambe nemu okweyisa obubi bati mu maaso g'abaana bange maama wange lumu yaŋŋamba olwo kyalina Jordan bayithabe nkijjukidde olwozise teyaŋŋamba
omwana abamufera sente munazitwala mugoba byennyanja yali mukozi we n'ebyennyanja byali aŋŋamba tasobola nkola kyennyanja ati agenda kutunda byennyanja simanyi eyo sitole bayagijjawa ogifera bannange simanyi kati lumama wange sewe yaŋŋamba mbu yateeka sente emitwete w'omufaliso mbu sente ne zibulawo mu ne zimubulako bannange mama wange ye mutwe gy'okusaba sente z'omwana school fees ne taata wamusabye school fees nga bateesa ne teacher ndowooza muwulira nga talina adde n'ansonyi gamba bannaye omwana wange yagenda okuyiiya 10 kamukolereyo akantu kale akasangewo naye ng'alabirira abantu batalinaako ŋŋanda abasawo abaganda ate bali abasawo abaganda bayita abafere bannaye kitegeeza bali bafere bannaye nzijukira namugaako nti nina mukama wange olwo Kyai Jordan na mukama wange alina muganda we bambi yamenya ku omugongo okumususseeko biki oba ndowooza n'aliramu bano abasawo b'abaganda ndowooza n'abagamba nagaba bafere n'omuwalabu just imagine bannange kati oli nakwata essimu neyogeza waliwo wa mukyala eyazaawo ng'ali lubuto simanya ng'alina abaana bangi simanya namulabye simanya biki bajjajja bangambye alina obuzibu mugambe tumujjanjabe ndowooza eyo tekiniiki ndowooza mbwoba engeri y'abawalabu gye bazaalazaala ennyo kati ndowooza mu famire eyo gira n'enkolamu ndowooza mulimu obulubuto basi ekyo nga mulimu alina abaana abangi namugamba kimu ate nze mama wange amanyi mugambirawo oyo mufere kino bwekiti kino bwekiti kaakati kasaba ngambe batono bagambirawo kati mwagala kufera ate muwalabu nze mbaferera omuwalabu mwagala muwonya ne mbagamba bye mwogedde teri mukazi n'omu ali lubuto mu famire gye nkolamu teri mukazi n'omu alina abaana bangi mwogedde kubanga mukama wange by the way yalina abaana bangi yalina abaana bana ono omukazi yali omulwadde w'omugongo yalina omwana omu nga munezi amukulu alina emyaka ndowooza nga 20 naye ano nga engeri gye boogeramu balaga nti naye bannange bali baagala kufera muwalabu kale mumbuulire just imagine nga ne mama wange neekwatadde kati nange singa nali omuntu ayitikaye nandigambye wasinga malimu omuntu ng'alina abaana banga ali lubuto mugaye munaye oli mulwadde okuwonya munaye kola boti ne boti mukama ate erenga sente y'ekifo teri mu mirembe naye banaye maama wange simanyi naye ndowooza bootyo booli kaddiwa kaakati anti wenjukira okujja eno ku kyeyo ekyokubiri ng'emboozi nzizaayo emabega kati nkamawo nzija ku kyeyo ekyokubiri nfunye wano wenkolera nkoze maama wange tabyana muwala wange nti bagenda kusaba school fees tebagenda kunsaba kintu kyonna nga teri nga lwenjagadde nkola ki muwaayo nga wonowaayo omuzadde nti omuwaddeyo naye bannaye Mr. Sozi n'abawuliriza omuntu atayiga omuntu atategeera omuntu ateesonyiwa yenze naye ndowooza kuno neesonyiye ate nsaba Katonda nnyambe neesonyiyire ddala buli kintu ndabe oba kirabe simanyi nakumanya maama wange oyo n'abaganda bange abaali abaana abalungi mu famire abaana abayagalwa ndowooza nga nze kikolimo baatuuka ekiseera nga wabakubira essimu baziggyako wabakubira essimu bamubulokinga n'alyoka akolima nga abaana benneezaalira wadde omuntu ogamba mbu nno akwatewo sente azimpe wadde biki ndowooza bo nga baategeera dde embeera ze ate bali bo bakodo balungi n'omutwalo bagumuwa kebeere Yidi kebeere Christmas kebeere ki tebamuwa sente tebazimuwa naye nga looza kiki yali bakoze nnyo ekinene ebisinga ebyange nze yali badde atakwata wadde na 10 kigamba nti kantuye maama wange nze neyimu ebintu ngenda bibuuka bubuusi oyo yanzigayireko n'ebweru embwa n'eryoka engoba n'ensula mu katooyi maama wange yafumbako n'emmere nga tuli mu nnyumba n'afumbanga emmere ng'agifumbira mu kisenge kye abaana be bali bana babiri abasembayo omuwala n'omulenzi buli yalirwa taata ye n'omuwala omulala baliye ng'afumba emmere ng'alina akasigiri ke n'akatamu ke ng'ayifumbira mu kisenge kye ne baliyira eyo n'abaana naggalawo n'agenda n'olulonga muzimbiridde ewuwe
ovichi yali mutuufu munnange naye ate byankola kati teyali bikoze yandijjukidde yandibadde mukonetisa nalyoka agamba mugende mbasenga bammwe naye kati mbeerawo neŋŋamba yaŋŋamba nga tugende ewaffe tugende basenga baffe kakati nze yali agala ŋŋenda eri gye yali teyanzaala jjukira peyite naye totala kuŋŋamba nti tebakuzaalayo osanga nange byalinga bimbonyabonya kyadinga kika kyange kubanga byonna naye bantunuulira ebintu byomukyaka bye nakolanga nga sibikolanga nzekka ate nze namwesibirangako nnyo nga nemba ngenze eri mu kika eri gye nakolanga maiti newewaffe bandi awo nga ndi wuwe bandi awo nga nkomyewo nga nze njagala nnyo mu mmere ku lusogere ate bano abalala bo nga te bo babeererayo ddala eri n'okutali nkobeera ne maama wange nze yasooka obeeranga naye kubanga emboozi emunjiboozi yatusuulako n'atusuula mu buto n'atusuulira omusajja kyokka n'asuula eri gye sitaazaalwa gye yamanya obulungi naye n'asuulayo naye nabeerayo katonda era n'enkomawo nga nze bulamu bwange obwasinga bwona nabeerakokko naye mu primary yange yonna nga ndowooza nga kitu kinsika kiŋŋamba etosi gyolina bbeera ndowooza sikyagamba mbu ekintu kale ndowooza kyali kikangaye we yaŋŋamba nti ekika biki naye kaakati maama wange oyo bano baganda bantamu wadde na 10 wadde na ki nga kuliko n'omusango nanzirako maama wange yatundako ku mizigo gye n'agitunda nga yagala kubeera sisita nga abaleko senior 6 sisita nga nzirako ng'akikola kujje nakati muganda wange ono brother wange omuto nze muweerera naye bano abalataso agamba nti munnaye tukuguliddeyo ebitabo bibino waayo muganda waffe akole ki asome teri oyi taata ono omwana omulenzi yafa ono brother wange omulenzi amenyekakoko ku mukono taata oyo omwana yagendanga ku ssomero yamutwalanga gyamuyungiranga omukono kubanga yakola ebibuuzo ya P7 nga mulemu omukono nga alina omuyunganga ku makyana ekyo yali yamenyeka omukono ng'asamba omupiira yamubeererawo kaabira oli sisita wange onanzirako yamubeererangawo ng'agenda namukyalira ku ssomero kyobala nagembeerawo ate nze kyenina nzijukira nze taata waffe oyo yalinga ajja ku ssomero n'akukyalira buli wiikendi ngozo gamba taata wange anzalira ddala yalinga gyafaayo by then yalinga era gyafaayo era mbirawo neŋŋamba waayi byaliwo omusajja yankwagula ne maama nga tukanogamba ati nze amuviirako okufa ekitaaliyo naye ate nze emperera muganda wange oyo omuto nze omwana yali omubi ebyensi bino bikyuka tumanyi kyagenda kuyamba mwanawo tumanyi kyomuntu agenda kubeera kinene omuntu n'omuyisawo bisigo nange nayiriwa mutima mubi sandikoze kati byenkola ssaawa zineeno bannaye emboozi njazidda ddamu ndala wenziramu endala wenfawo endala wenzira wano wali ekinusi Mr. Sozi byonna bibaddewo nzize eno ngenda nfuna gurupu eyo yalimu abaana bayithawe nga bamusibamanyi nga sibalabangako physically naye nga tulaba mu gurupu bifaananyi nga womanyi nga oba oliawo kale nze nimuka kintu kya fever biki oba oliawo omuntu nga aze mu kabox ko biki njalabira mukwano gwo era biki nga bawelkaminga sine muntu w'abantu naye nze omuntu wajja mu kabox kange nga yeetaaga obuyambi bwange embeerawo Mr. Sozi ekirowoozo kijja nga ŋŋamba abaana mulaba batya nno tubadde mu gurupu eyo nga ŋŋamba abaana bannaye mulaba batya ndeese kino ekirowoozo mulaba tuba nange tukolawo ekibiina ky'okusonda ssente ezo zibeera nnungi oba ofunye akasente wamu osobola ogulamu ekintu kyawamu oba nga puloti ebityo nga ndeeteyo endowooza mu bulungi kubanga nze Mr. Sozi ntya okulyaza amaanya ntya ebbanja ntya buli kimu kati jjukira nze nina akawunti yeeno buli kimu nkirina munnange gamba nambagamba musobola okuteeka ku akawunti yange eyeeno nze neterekanga ssente ku akawunti yange eno gamba ate nedda ffe bakama baffe bamanyira okusindika ssente e Uganda ate okutuuka ate ogamba omuwalabu ate akukyusiriza ate asindike ku akawunti binza tuziwalira biki kati obwongo bujja nga ndiramu maama wange
mujjukire ebyo nanana n'olombyera bitte bya ssente biki kamugamba munnange nina emikono gyange twagala kukola bya kibiina naye mbadde nsaba twasindika ssente ku akawunti yange twetusaba oba osobola tuleko ku akawunti bikinga mama wange agamba tewali buzibu nja bagulirawo akawunti musitasoza manga akawunti yagigulawo nandaga nti agiguddewo musitasozi twali abaana ndowooza oba 7 nga buli omu olina oleeta emitwalo 5 yes naye kati nga kitwakola nga abaana mu kusookera ddala baleeta kakadde yes kakadde myezi tugayikala emyezi kyali ebiri kubanga zabagamba nze nja kusembayo okufuna ye nambagambye abasooka mujja kusooka naye nze nja kusembayo okufuna obanga watwagala kufulumya abantu bati 2 mbasa yabidde wekyali omwana yasooka nga asindika ssente yasindika kombanama ya maama wange kubanga yatuwa ennamba nga kuliko nezijjako pala bagamba mnotako nezijjako munaye ssente nga zigendako eyasooka n'asindika kamono w'okubiri n'asindika bubiri n'owokusatu Mr. Suzy kati omulala n'asindika akadde akamu akasookera ddala yes maama wange n'alaga nti akataddeyo mu bbanka n'atuweereza ne risiiti eraga nti naazi banki nze mu bbanka nange nenkwata risiiti nenjiwaana mu gurupu muti mulaba bataddeyo ssente te maama wange n'angamba zino ziri ku ssimu nazo ngenda zikola ki ngenda zijjako ngende nkole ki nzibankinge ko nzikaale Mr. Suzy nga nninda olunaku olwasooka nga nninda olwokubiri ngamba maama wange n'essente zinateekayo mu bbanka kiki nga ngamba ziteekayo sirina budde sirina ki sinafuna tayimu ngenda ziteekayo nga nninda muteekako pressure mana nga ate omuntu omubbi n'omuyaya asigala muyaki mana ye munasinya okukosa olulimi lubi naye buli kimu kyenyogera lwakukuma naye buli kimu kyenyogera nkyogeza na bulumi obuwedde emirimu ng'agamba ate ziza ziteekayo ezasooka ne baweereza risiiti nezino nja ziteekayo alakugamba ate nagenze mu kibuga ate nga bbanga tebanagigulawo ng'oluusi agamba ngenda kusobola naye nali abaana biki ate bitiddeko wano eno ate biki bbanga tebanazigulawo lumu nga bana kitogenda mu bbanga ngamba ate kati bwogera mu tawuni abapoliisi asobola okukuba emiggo nakubuuza kikyokola mu tawuni essaawa zino essaawa zayogerako 3 ngamba ate ddi lwe bagamba abasirikale nti osanga omuntu 3 mu kibuga okuba emiggo kumbe byonna yateekangawo byakumbuzaabuza simanyi Mr. Suzy olwavaamu byonna yabuzaabuza nebisitoyogedde olwavaamu nga ngamba ono waliwo omukozi mana nga yayiga akantu ka waliwo omukozi wano ono waliwo omukozi munnange yebakira ssente n'azibba naye nga nze manyi maama wange omuntu n'waba amubbi kale amutambulira ku poliisi n'apaka ng'amufunye paka ng'amulondodde ne mugambye yakufunira omukozi tumanyi wa gy'ali yabeera ati simanyi nabangamba abeereyo kiboga simanya biki ne mugamba ssente zali ku ssimu kati omwana yazijjeewa bwati nate nazijjeko ku ssimu nga nsadde wano simanya mulabo yazijje ne mugamba naye mukadde okakasa nti kati nga nkola survey embuuza lwo omukyalo omwe neighbor nga mubuuza nga ngamba wafa lwo omukozi nabasita ngamba oyo mukozi wammwe gyali te mukono gwa mukozi wange wali naye nga mukadde yandaga nti omukozi yagenda yamubba n'adduka kumbe yakiteekawo bambi kuwaliriza ndowooza mwana w'abaandi ate nga tamubbangako nga sindoza yazikolamu birala nazirika kati o Mr. Suzy jakakoma akafaananyi ng'ogenda kujogamba abaana nti ssente zammwe baazibba natukopera mu gurupu nga sikyayogera sikyakola ki olwono sisitomu yagamba mbu alina ssente zeyateresa maama we mbu nga za mukwano gwe nayo yaddala nga ye wange nagamba bannange yutembifaanaganya mu nsi muno okujja okugamba abaana nti nno ssente baasitwala Mr. Suzy jampa obuzibu nawulira nga ntoniye nawulira nga sitegeera ne mugamba kale
baasitutte lwaki tewaŋŋamba lwaki tewaŋŋambirawo biki tina kyokugamba oba nange sente yazikolamu ki sente z'abaana simanyi yazikolamu nze munnange mugamba kale nkwegayiridde owezo baasitwala kale naye mbadde nsaba ziizo atulaga nti ziri ku akawunti akakadde akamu nkwegayiridde kwate okanzirize ne muwe namba nemugamba kakwate akakadde ako kajje ku bbanka okateeke kuno Mr. Sozi nga kakadde tekaliyo nako mu bbanka kate kaliyo mu bbanka maama nnyabo nawulira nga nfa nawulira nga sibitegeera Mr. Sozi amanyi kye nakola nakaabanga nenzuuka saa mwenda gwa kiro Mr. Sozi nenkaaba zikate negine mulamu bwensi eno bannanga ntulamu ab'edda omuntu abamubanga neyedda okwetta si kirungi naye singa teyali Katonda singa siriiwo nasabanga ngamba Mukama ekiro saa mwenda gwa kiro namugamba Mukama mpisamu kino Mukama mpisamu kino nakaaba nakolima munnange Mr. Sozi omanyi mukadde otuuka essimu naaziggyako WhatsApp nga takyaliko olwonziruka ngamba sisita wange onanzirako era buli busito bwasooka bulaye madamu aw'omusajja mugamba munnange nyamba ogambeko ku maama kikondayini ambulira sente z'abaana angambe kyekiriwo muganda wange yangamba nga kimu ali bize nga wangamba my hub is back ng'akulembeza nnyo bbaawe naye muganda wange nyamuleetaawo mu sitoola endala sisita wange oyo teyanyamba munnaye Mr. Sozi nga ngamba abaana mbabuulire neyamye ngenda bbawa sente zammwe naye mumpeemu akadde Mr. Sozi oba balyanga ku sente nga yiyo omanya munnaye yabadde yange njakola endala nzizeewo Mr. Sozi nakola omwezi ogusooka nensasula nenkola ogwokubiri nensasula nenkola ogwokusatu nenkola ogwokuna nenkola ogwokutaano nenkola ogwomukaaga Mr. Sozi nga nsasula mabanja Mr. Sozi nenkyawa maama wange nemukyawa nenkamba mazima ga Katonda muggulu muntu kyonna takwatibwako mwana w'ekisa esente z'abandi yaziteekawa Mr. Sozi nga manyi maama wange ndowooza bayagula bintu bya mu nnyumba oba yazimba nnyumba n'agikola renovation oba sente yazikola mu ki bannange ezo neŋŋamba oba yakola mu bizinesi naye bannange mpaka nakati neebuuza sente yazikolamu ki munaasonyiwe neyogerera ebintu ebimu naye tukkirize kirabika eddogo gyeriri ate maama wange mumanyi mweraguze ekyo kyosijja kyekwekerera ate eddogo gyeriri Mr. Sozi nze nalamba neŋŋamba ne wendiba nfudde talinyanga ku ntaana yange ne waali baafudde siri muziika nalamba nayogera mu byobusagwa ku maama wange azalira ddala we nakolima Mr. Sozi depression yali egenda kunzitira ku kyeyo omutwe nga gwagala kutambuka mu nnyumba y'omuwalabu ng'akutuma kino n'okyerabira oba ntadde sukaali noyagala oteekemu omunnyo oba ntadde omunnyo noyagala oteekemu sukaali naye Mr. Sozi akaseera ate nsubira keekano yes bannange keekano kennyini kyako omwaka guweze nga nvudde mu mbeera eyo kubanga ate nzijukidde
kubanga lwo kyali kisiibo nali nzigala bati pressure kuuka awana jigala bannange mubi neryokeebwa tukepwa omulabu n'ayomba nagamba yagala kunjokya obadde ki lwaki nagamba obongo obwiruddawa obadde ki olina obuzibu Mr. Sozo omuwala bwe yangamba bwatyo mukama wange tayomba ate mukama yamupanga kirabo noza Katonda yakebera mutima gwange gwanga mukama wange tayomba ate nga mukyala bannange yangamba ati omulabu natulika nenkaaba nenga nzijukira sente ezo natulika nenkaaba omulabu yangamba kiki ate kati okaabye tokaaba nakwata gondi zino fayini zaabwe bazitwataye tissues nazikwata nazimba nenesangula amaziga naye nga yetooza alowooza nkaabira byaŋŋambi naye nga nsekaabira ki bulumi bwange bwendimu nga nzijukira sente ezo nagamba tokaaba ate taata wanakumira ng'okaaba kijja muyisa bubi ate naye ati abbaawo okundaba nga nkaaba munnange nga buyita ndekyagamba mama wange mulogo oba yeeraguza nange nansonyiwa mama wange oba yagenda wa musawo ki simanyi actually nange Mr. Sozi natuuka ekiseera nendwala nendwala ngenda kuweereza kuba nebifaanyi byange obirabe nga gyekisiibo negamba mukama wange nkubuulire ndeka ŋŋende ewaffe obujjanjabi buganye omukazi yanzijanjaba yantambuza mu ddwaliro eryasooka eryokubiri eryokusatu nga bampa tyubu bampa amawege tereeza olususu obwadde gye bwava saamanyaayo naye nga nkoze mu musiza nakola mu kiro ekyasooka nenkola neno nga nali mazewo ndowooza emyaka 2 wakati eno maze emyaka 4 naye negamba obulwadde bwandinkwatidde waliganda akajja nga sindamanyiira naye kati ndamanyiira buli obulwadde buvuddewo naye tebankwako ku mpiso kubanga empiso baira yali yabbeeyi nga gamubayo akakadde naye ngokwawulabye omusawo maami twala ameka 2 okulawulabye musawo okukebera kwa bukebezi nga bukimu kya bbeeyi naye mukazi yanzijanjaba Katonda nkwebaza olwabakama bange olutulako olulaba ebifaanyi byange ojagamba bannange omulabu yali akozesa ki mu kiyumba kye omulala aba yakutisse dda nakugamba dde wammwe munnange nga ndwala mama wange tali ku WhatsApp sina muntu agenda kunnyamba kambeera waawo ngendaku ennuma sente zinnuma obwadde bunnuma namala emyezi 2 mu kulusozi nga seebaka nga nsula neetakula wenneyiwaka amazzi wenkola ntya ati bayina nalwo gayi yali ankwana kayina essimu yalina bbiri ya WhatsApp n'akatono kamugamba nkubuulire njagala kugerako na maama wange jjukira nali amadda tanziikanga saagala muwuliriza simuziikanga nga nali amala amadda obulwadde obwo bwanzija mu kamooli nga mpulira nfa obulwadde bunnuma esente omwana wange sikyamuwuliza olwo naye byatabuka taata wenze naye kamuli wa buyinza munaye oyo gayi ngamuwe namba ng'amukubira kati nga yamukubira essimu nga nenge gyabikonnekitingamu nga wamukubira essimu eri directing eno ku WhatsApp nange namukubidde ngamba muwulira nga nange abampulira eri nga munnyonnyola nga mugamba bannaye ndi mulwadde bannaye biki bannaye nfa jjukira yali yanyinza dda baali tebuli lusa kakamawo mu bulamu bwange eyali sente z'abaana ze nasasula edda before that nga tannadda kati ono sister wange anzirako nga ngenda awo nga mubuuza bato bange bali bati olumbuuza oli omulenzi omuto lastborn wa maama nono omuwala amudda kugamba gye bali tebakyasoma batudde waka nga ngambe kiki nga ngambe gye tebakyasoma mutuma ngamba kati sente mama zeyatwala sente yazikola mu ki mazima ddala
n'abaana tebasoma Mr. Sozi biki kale ng'ampira kinkutteko bannaye n'omutima oba oluusi oba ogw'okuyamba oba oluusi otuukisa n'ogamba wamubi oba oluusi n'ogamba kale kannyambe Katonda alinzizaamu eyo mu maaso oba alizzaamu abaana bange munnange kati sisita nga mugamba tusalawo amagezi tuzzeeyo abaana mu kusomero bannaye ng'eno oli sisita wange oba yabaaki yamanyi kye yaba ng'alyoka nnimba awo waliwo essomero maali ga basale simanya biki katabirinako kyennakola oli sisita wange yali yatula P7 ng'amuvaako ndowulira mbu asomera bamuteeka mu byanviiri kuyiga nviiri ng'akwata ono brother wange ng'angamba kamusomese kati mukwano gwange ng'amugamba era yagendayo ku ssomero n'asasula buli kimu namuwa interview nemusasula school fees paka nakati muweerera muto wange naye nga maama ye munnange yaŋŋamba nzirabirako taata we okufa taata we yankuba mizibu katanzigye mu bulamu bw'ensi eno lwakunaaba amazzi ganywa nto ya mwana ono kati gwemperera bali abali abalungi baganda bange abanzirako n'enkumi 5 tebazikwata ziwa maama waabwe kati wadogulayo ekitabo wadogula kapende bakagulire muto waabwe ono naye nze buli kimu nze nfaayo baaba kino baaba kiri nakiregera Katonda nengamba munnange nze yali omwana omubi ewaka nze bingi Mr. Sozi byesitoyogedde era kingamba nti nze yali omwana omubi ewaka bingi byembise naye ng'essaawa zino omwana omubi ndowooza kati ate yayinza okuba omwana omulungi lungi eyo mukwano gwange ng'agenda ku ssomero ng'olungamba maama wange talinamu kulya wadde n'ekikumi Katonda akomyewo awo ndi mulwadde mugamba ndi mulwadde biki afuna essimu ya WhatsApp muweereza ebifaananyi ng'alyoka akaaba ng'agamba bannange omwana wange kiki baba kijjukira nali namunyiigira kati obwo obulwadde bwe bwamukomyawo mu bulamu bwange naye abamukomyawo naye nga simuwa 10 kyange nti nno kino nkolera kino ngazi kyonna kiggalawo chapter nga naye wabeera school fees wa muganda wange ku ssomero gy'atuukira ewaka muganda wange atwalayo ndowooza bitabo nabisabika kubanga requirements zigulibwa ku ssomero atuuka dda ku WhatsApp bafuna essimu yafuna nga nagasimu gagamba aga emukopa ago saamanya nti nze geyafunayo mba kumanya naye simanya biki ebitambula nampira ng'awoza buli mwezi nteekako ssente buli mwezi nsasulayo ssente buli mwezi nze namuleka yamanyi n'essimu ye maama wange oyo nga tutuuka nga ndaba tampeereza nnyo bifaananyi kale nga mpeereza ebifaananyi tampeereza bifaananyi bya wakaawe nga onookwezesa ekifaananyi ng'oliwowo biki kati nga mpeereza nnyo ebifaananyi nga balina gy'alazeeko oba biki njagala waatudde ne nga si waka ngamba kakikako ekiri wakola tampeereza bifaananyi tumunga mugamba madde nsaako mpeereza ku kavidiyo k'ewaka ng'akampeereza naye Mr. Sozi nga bw'otunuulira ewaka otya n'okyazaawo omuntu naye bannaye nze njagala mbawulire byonna mujjukire yali asindiza abandi nesasula amabanja nga muteekamu ekirowoozo kati olwo nayina koggi wange nga batunda langi alina kampuni etunda langi nga nafunye langi yenna nga nababalidde langi enzigi bukimu kati koggi wange oyo nga baweereza ssente nga baweereza langi kati nga ngamba ono omukadde kamugamba kati jjukira essente ezo nayagala nzindikire maama wange ate azikwata aziteeke ku kampuni aziweerezeyo saamulaga nti za langi namugamba kimu kyekyo nti nze njagala oteeka essente zino ku nnamba eno bweti ne bweti kubanga era ndowooza mba mugamba nti za langi kyakati yandibikkiriza munnange nga mugamba ssente zooziraba nti ye bajja kukubira essimu bajja leeta langi njagala tulongoose ewaka biki ng'asanyuka awo weebale mwana wange bannaye weebale bannaye biki yee badde nkyabagamba wano ekisimu ng'alina kino ekisimu kya emukopa munnange essimu eyo nsindika ssente ezo bannaye ngalyoka basala ssente aba emukopa basala 20,000
oba bali bagala kusika ssimu bayita okusika essimu bali bagala kujejiza essimu ng'eganya okugulawo jjukira ssente zali ku mobile money nkozesa mobile money okusindika ne balyoka basala ssente nayomba ne mugamba ssente zandiguze kale obusawo bwa seminti ssente zigenze mu kusimu bisasozi mama wange yo muntu asinga ebintu yes asinga ebintu nasinga essimu nasinga firiji nasinga TV nasinga buli kimu natunda ate ogwo omuze ogwo kyemanyi yagwigirako ono omusajja yafa ono yafa ono baawe leka yamuyigiriza ogwo omuze Mr. Suzy obusimu nga kutwala ssente wezitonga mukadde laba bannaye ssente ezo baddeko obusawo bwa seminti tukulewo seminti oleze wate wetagisa otereza yali yasuuza teerooze mu nnyumba zonna nga zaabuukabuukayo ennyumba yatetegerekeka ennyumba teriimu bintu bannange ali kumpi awo tugambe wakati mu kibuga awo maama teri muze mubi gwa kutundatunda buli kintu mu nnyumba emize gye mibi mu bulamu bw'ensi eno oba nokibeerangako ku muntu omusajja naye omukazi akuze kati oyo bwali kaddiwa bwatyo mirembe amiina essimu eyo luli ng'abeera nayo ng'agisasulanga naye bukyanga bagisika ne bagimanya nti bagimaze asini bukyanga nsasulwa ziri ssente ze basika ze baatwala ssente ezo emitwalo 2 kati essimu wenjogerera yagisinga ano wenjogerera saa zino ekyali mu busingi oba yafunayo emitwalo oba yangamba emeka zisimanyi oliye asinga asooka okujjako ku WhatsApp munti nga wiiki emu wiiki 2 eyokusatu n'asinga kawe ntera okwogera wano nti oba olowooza nti byonna obiwulidde obaawo ebijja ebikakasa nti mukwano katandika butandise ojja kwewuunya bw'onootegeera omulimu gwa maama gwakola ojja kwewuunya njagala okwogera ku bintu bigenda kubeera 3 byokka mu kitundu kino then nkutwale mu kitundu ekyokubiri ekisooka sister okutegeera nti ekika kyazaalibwamu si kyekika kyalimu n'abitegeera mu bukulu mu kwogera kwe yagambye nti oba oli awo maama ayinza okuba nga yalina ensonga ye naye ate finally bw'owunzika ng'omwana omugambye kati amazima lwe gavuddeyo lwe gakoze ennyo sensi waliwo ebintu ebimu ebiyinza okubeerawo ng'omuntu newankubadde walibadde oyo yayana nnyo okumutegeera naye ng'akutadde mu position ey'obutamutegeera I am just imagining olwaleero bwe bukya ne baŋŋamba nti nsibuka mu famire yaani wane Uganda famire yaani ne bweba y'amaanyi etya wano wentuuse ne famire gyenira ne baŋŋamba nti kakati ate ekika kyange si kyekyenjovu kati ate nsibuka mu kika ky'abangabi ab'engabi si bwe mba ninako obuzibu in particular naye how do I belong there how do I okubatuulamu musango gwe kitaliiridde wuwe waliwo ebintu ebimu nga oba oli awo ekiba tekituuse ku ggwe oyinza obutategeera buzito bwakyo but that confusion ey'okutokyalinga obwongo waliwo ebintu ebibeerawo nga bwe kiba nga kibadde ku bbaawo gwe wasanga ku bbala kibadde ku bannazaala bo sezaala bo balamu bo ng'oba oli awo okaaba mpola naye waliwo ebintu ebibeerawo nga bibadde ku maama nga bibadde ku maama n'ogamba bannange maama oyagala tukole ki maama n'akusaba ssente n'agenda azisaba taata w'omwana kwegamba n'abeera awo alya mu lulime ne mu luzise neemuneefa mbabuulire waliwo ebiswalo bye tuyinza okugumira kasita tusigala nga bazadde baffe bali protected nga tebaswadde waliwo okuswala muzaddewo kwayinza okuswala n'ogamba obaze nandi muswalidde maama n'atagenda mu kino taata tagenda mu kino naye nga bo balinga ebitabalya mama tuswala n'okkakanya eddoboozi ng'olina obujiji ng'olina obulumi n'ogamba taata bino biki
nga omuzadde oba bazadde bo nga bebakuswaza. Abantu baswala ku bitundu, abantu baswala gye bakolera, naye nga ababaswaza bazadde. Simanyi oba ofumintiriza ku buzito bw'ekyo. Ekintu ekyokusatu nga wetuwunzikidde kyojja okwongera okutegeera ennyo mu kitundu ekyokubiri kyeky'omuzadde okuba nga asinga ebintu. Bannange mbabuulire, I am a man. I am a man. Naye ntya okusinga. Mbuka kati kwata obeere n'ekintu kyange kino bwe nnaakuwa ssente abamu bwe bimala nga babirekayo bannange kiruma. Kati ate ekisinga okubeera eky'omutawaana kwe kubanga ono ye maama. Maama yasinga. Bamaama bwe batyo batuuka ekiseera oba abantu batyo nga babadde bazadde balina engeri gye bawewulwa, gye baweebuuka ku kitundu nga tebakyayala, nga tebalina kitiibwa. Ate njagala mbabuulire kino, waakiriko abaana bwe baweebuuka, abaana bwe baswala, era abantu ku kyalo abamu bayinza ogamba nti ne banne mbabuulire, mukazi oyo ayina ennaku. Omukazi yazaala abaana n'afuba ku baana naye ebyana bimuswazizza, ebyana biyaga, ebyana bikola kino byeyisa biti. Omukazi oyo bannange famire muzadde abo balina ennaku. Anaalema okulya akagaati aweerera abaana, ebyana ne bisoma ne bigenda bimuswaza ne bivumaganya munyaabwe, ebyana ebyo tebirifuna mirembe ku dduniya. Balina engeri gye bayinza okusaasiramu muzadde munnaabwe, mutuuze munnaabwe. Ne boogera ebigambo awo. Omukafiiri kuzaala musomi kwennyini. Omukazi omuntu mulamu, omukazi omwetowaze n'alyoka agenda azaala omwana n'ogamba bannange waliwo lwotuuka n'ogamba nti oba omwana baamukuwanyisiriza buwanyisa mu ddwaliro. Mukazi munnaffe ogezaako kigattagatta kyenjogera. Enda muwogo. Maama enda muwogo yezaala abalungi n'ababi. Omukazi omukkakkamu, omukazi omuntu mulamu n'alyoka azaala abaana ebirerya, makondeere ddenge, malebe. Kirala. Naye abazadde bwe baweebuuka, maama tebasobola kupadoninga abaana. Abaana bano abalungi ne balyoka bava mu muzadde ekifongoloosi. Nedda. Munnanga abazadde bwe baweebuuka ku kyalo n'abaana tebasigaza katiibwa. Ndowooza byana lwakwewombeka ne bireka bikatulako ebisebuka. Eyo gye babeera ku kibuga eyo ndowooza kye bakola okuzoganya abantu. Maama bazadde baabwe bali kuno ku kyalo batuliisa akakanja. Njagala kukutegeeza waliwo ebiseera by'otuukamu nga oteekeddwa okwerekereza ebintu ebimu olw'okukuuma ekitiibwa kyo n'okuba nga abaana bo basigaza akatiibwa. Abaana batuuka nga tebakyasobola kujja ku kyalo nti muzadde munywa mwenge wakugwa ku makubo, abaana baba tebakyayala. Ne balaba abaana ne bajja ne bapaakinga zihaliya, ne bapaakinga zikuluga, zirumiyoni, zonna zisubalu zijja zikwaba. Nagamba abaana mbo bakola ssente ne balyoka balemwa n'okubanga bazinoonya eddagala kale erijja ku bazadde baabwe ku mwenge, ne balyoka bafuuka ebitagasa ku kyalo ne batulekera kuno. Abaana tebasobola bawa kitiibwa kasita abazadde ekitiibwa babanga bakiyiwa. Era muliranya banange ne mbagati kati taata nkole ntya, taata otuswaza, taata tuswala ku kitundu. Maama nga yasinga ebintu. Maama n'asinga akasimu ne bajja ne bamuwamba wano, kakati kino ne bajja ne bakimutwalako bannange do. Owulira ng'osiriira, owulira ng'obujiji. Mukama atusaasire, Mukama atusaasire. Ebigambo sirina bingi, Mukama asaasira abazadde bwe batyo n'okusinga asaasira abaana abayita mu kusomozebwa bwe kutyo
olw'abazadde baabwe. Katusinkane byonna obitegeere mu kitundu ekyokubiri.